n'agamba Jajja Icuri ajje abeere taata we. Jajja Icuri bwe yalaba TikTok eyo teyadda mabega, n'ajja n'atuyita ne tumusisinkana. Bwe twamusisinkana n'ansaba omwana, n'ambuuza ebinkwatako n'ebikwata ku mwana wange. Ne mugamba munnange, omwana wange okuva mu buto taata we yafa ng'ali mu lubuto. Okuva mu buto talabanga ku taata. Oba asabye obeere taata we, nyamba obeere taata we. Teyajja okwo, omutima omulungi, buli kimu yabadde akituwa. Buli kimu. Omwana wange olunaku lwa jjo yamukubidde essimu ssaawa 5:30. N'amugamba, Janaati oyagala ki? N'amugamba naye ng'omutima gukunnumira. N'amugamba taata gye tuli bulungi. N'amugamba ne maama waali nti ye leero mulimye nti leero weetuli awaka. N'amugamba nti nenda kujja ku Lwokubiri. Olwa wiiki eno enkya Mmande, naye ng'Olwokubiri ngenda kujja ku Lwokubiri. Nafunye essomero eddungi mwe ngenda okuteeka. N'akola ki? Kati essaawa zaabadde ziwera nga 3 nga twebase. Ne batukubira essimu nti taata waafudde. Ne mbagamba yi kati ojja naati obwedda awakana ng'agamba nedda tannafa baana yayogedde naye emisana. N'amusuubiza agenda muwa ssente. Era obwedda Janaati aŋŋamba maama tukubireko taata. Ne mugamba nedda taata we yagambye alina gy'alaga. Naye linda tugenda mukubira akawungeezi. Kati akawungeezi we katuuse nange ne mwerabiza ono nga njagala jjejje tumukubire. Olwaleero ssaawa nga 4 waataba bbize. Kaakati ekiro we baatubikidde ku ssaawa 3 ez'ekiro. Era tutuuse wano ku makya ssaawa 1 kubanga twadde tulina ntambula esobola tuleeta. Bwe ne Icuri mwasisinkana muti? Omwana ye yatugatta ono. Abaana baakola akatambi ku TikTok katambula nnyo ng'amusaba okubeera taata we. Kati era omwana ye naye n'asitukira bwe yalaba akatambi n'akapositinga. N'ayita omwana. Erinnya lyange ppya bampita Daddy Janaati. Taata Janaati omubwa bw'ati. Taata Janaati ligatteko nnyo. Congratulate me. Ama Janaati nkwagala nnyo. Tugenda lambula ebintu bingi. Tujja na linnya ennyonyi ze ne Janaati. Yaŋŋambye Daddy nambuza. Naŋŋamba Daddy ndabye ku mapeera. Tulira bulungi. Bambi ndowooza amisinga taata we. Naye nsooka okusooka nga ndowooza byakusaaga naye munnaye si byakusaaga. Oli tali mu byakusaaga ali mu bya ddala. Nazadde anjagala buli kiro ampeereza message sula bulungi Daddy zuuku. Ansabira essaala tezigambika. No weapon shall be formed against me that will work. Kati nakitegedde kubanga oli Katonda yamundeetedde. Daddy Janaati straight away. Omwana ye yatugatta. Abaana banjijjako essimu ne bagenda emmanju ne bakola akatambi. Kati badda mu Jajja Icuri ebintu byayogedde. Kati Jajja Icuri bye yali ayogedde bye baddamu ne bamugana naye gwe Jajja Icuri naffe jangu otulabirire kubanga naawe bagamba toyina mwana. Naffe tuli eno tetusoma jangu otulabirire ffe twagala bataata. Era yasitukiramu kwolwo lwennyini akatambirwe kamutuukako yakapositinga n'abagamba munoonyeza omwana wange ono n'amutimba. Era bw'atyo okuva olwo tetuddanga mabega tubadde nga obulamu nga bukyuse era ne kemutulabako kano tubadde yatukyusizza obulamu bwaffe. Twogerako bya bbanga ki? Bye twogerako okuva mu kisiibo abadde buli lunaku ng'atulabirira n'Eid twagirya ffenna. Janaati oli otya? Gyendi. Nga kitalo? Kitalo nnyo munnange. Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu. Ennyumba ya mulembe wabula ng'ate yo ebbeeyi ensaamusaamu. Weetaaga ennyumba ya lunaku lumu, wiiki emu, mwezi, mwaka oba n'okusoba. Weekwate aba West Apartments. Munnange basangibwa wali Seguku Katale okuliraana National Prayer Mountain. Balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished. Osobola bafuna ku nnamba y'essimu 077302
2292. Beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yes.